Olunaku olwaleero tulonze akalulu akajjuza ekifo ky'omubaka omukyala owa Kalangala district nga yali omubaka omukyala Helen Nakimuli bwe yava mu bulamu bw'ensi eno. Akalulu okuva ku makya obwakeeredde kabaddemu katambudde bulungi nnyo mpaka gye buwongeeredde nga owa NRM wangudde ekifo ky'omubaka omukyala naddirirwa owa NUP. The candidate Babidia Sharifa, who went independent, got 244 votes. That Nawaiga Aida of the National Resistance Movement, NRM, scored a total of 12,642 votes. That Nagawa Helen Flavia, who went independent, got 217 votes. Nampala Irene of NUP scored a total of 7,474 votes. Nasuna Agnes, who also went independent, scored a total of 34 votes. The total number of valid votes cast for candidates in this by-election was 20,611. The total number of rejected ballot papers were 427. The total number of ballot papers counted was 21,038. The total number of spoiled ballot papers 67. Upon this, and accordingly, as the returning officer of Kalangala Electoral District, and in accordance with Section 72 of the Parliamentary Act, Cap 177, I declare Nawaiga Aida. Omuwanguzi Nawaiga Aida asuubiza bannakalangala okulabika nga alwana okulabika nga bafuna ebyobujjanjabi ebyomulembe okubalabika nga bafuna eddwaliro ekkulu erya district ey'e Kalangala. Mu ngeri y'emu era n'abasuubiza okulabika nga azzaawo okulaba nga abavubi baddamu okulabika nga bavuba ku mukene naddala abavubi ba mukene okuba nga baali baggyibwawo nga tebakyavuba okuba nga kyaleeta obwavu obungi mu bavubuka. Ebbanja lyemukoze lyakulaba nga services zitannatuuka Kalangala zituukayo. Basebo ne banyabo tulina ebizibu ebiruma Kalangala ebisinga obukulu ebizibu ebikwatagana by'obulamu. Byobulamu bwe yaffe Kalangala tetulina ddwaliro. Omuntu ava mu bizinga eri waggulu ne bamulitwala nga center pair wano ate bye wano ne bigaana ne bamutwala e Masaka ne bamutwala Entebbe. Oluusi kibeera costly abamu abantu bano tebakisobola. So ng'omukulembeze nja kwensuwaringa that nzijukiza gavumenti yange kubanga era gye nzikiririzaamu yenaabe okulaba nga tulobinga eddwaliro eddene ery'e Kalangala naffe ebintu byaffe ensonga zaffe ez'ebyobulamu zibeere nga ziggwera wano nga tebatutwala Masaka Entebbe. Tulina ekizibu ku nnyanja, abavubi baffe abamukene tebakyavuba, bateekebwako ekkomo olw'ensonga nti baali bavuba amasambo nga galeeta obunnyanja obutono. Bakama bange nja kumakinga sure regulations ennambika ey'ebyenkuba ebyennyanja ebyenjawulo Nakalangala bituvuba enkuuta engege mukene kyekolerwa mu bwangu kulaba nga n'abavubi ba mukene baddamu okuvuba nabo beeyagalire ku nsi. Twesanga nti mu Kalangala era mulimu mukyalimu engoba embi naye ng'abantu abavuba obubi tebaagala naye ng'embeera yeebawaliriza okukola kyokka. Yabakutegeeza nti abantu bangi ab'enjawulo ababadde mu kifo kino ku kitebe kya disitulikiti wano e Kalangala okugoberera biki ebitambudde mu kalulu kano akalondeddwa olunaku olwaleero okujjuza omubaka ekifo ky'omubaka omukyala. Katonda tuwanguza akalulu kano ekibiina ky'NRM tuli basanyufu nnyo kubanga tuwangulidde ddala omuntu waffe bulungi nnyo ate nga akalulu kano tukanoonyeza
mukwano nga tuli wamu nga tiimu naye baza buli yenna akoze ekisoboka okusingira ddala nsingira pulezidenti w'eggwanga eyajja n'atugattako n'atuyambako okunoonya akalulu kano neneebaza memba wa seeke baseeke memba ababadde wano naddala minisita Kasolo abadde atukuliramu nga seeke memba wa Buganda abaminisiters ababaddewo omukulu Katumba ababaka ba paalamenti ab'ekitundu kino naye bwe twakigenzeeko ne tumalako essaawa nga 2 n'ekitundu nga tekisimbula tekimuvinga batugambye nti bafunye instructions tebagenda kusimbula bwe mba ndi ku kidyeri ekyo eventually twakivuddeko ne tugenda ku kidyeri ekirala ne kisimbula kituuse wakati mu nnyanja ne tulaba nga bariversinga tubabuuziza ate obuzibu kiki ne batugamba nti bafunye order okuriversinga tubabuuza nga banyonyola ki nti tewali kunyonyola babawadde bwi order bariversinge so kyentegeddeko bangambye nti obuzibu yenze bakama baabwe ndoza abagambye nti tebali nakweyongerayo kalangala nga ndi ku bidyeri bino so nsazeewo olw'obutalemesa abantu abalala kubanga abantu bangi abadde balinze kuva ku makya n'abalala betubadde nabo ku kidyeri n'ekirala kugamba bonna bali stack neŋŋaaka nneme kulemesa abantu bano kubanga ebidyeri bino lulinga luguudo abantu balina okukozesa so neŋŋamba kanve ku kidyeri nzire e Kampala nneme kulemesa abantu bano abalina okutambula ku mirimu egy'enjawulo naye kyannaku nze Kalema Bashiru wano mu disitulikiti